Amannya gange Fiona nga nzaalibwa ku kitundu ekimu kye sijja kwogera olw'ebyengenda okwogera nti biyinza okuba ebiwanvu zaalyagadde mmanyibwe. Twazaalibwa abaana 9 mu maama ne taata nga nze mukulu naye nga taata alinayo omwana omulala gwe yazaala ebbali, so kati awamu tuli abaana 10 era neetwala nti nze first born ow'abaana 10. Obulamu bwange bannange tebubadde bwangu naye mukama waali omanyi wabeera mukama tewali kirema bikuba ensi nekuba left right center naawe n'oguluba n'ofuna n'abagulubya neera n'owunzika ng'era okyatambula. Ekyo kyo nkimwebaliza Katonda. Kaakati kanzireyokko emabega ku bulamu bwange gye bwatandikira okusobola okuzimba sitole yange eno. Obulamu bwange nga bwe gambye nti nze mwana omukulu nakulira mu famire twakula ne maama ne taata. Weewaawo taata tasobodde kutuuka ku Krismasi, yafaako emyezi 3 egiyise yafa, era saafuna mukisa gumuziika kuba nali ku kyeyo ntudde nga bwe ntudde katebe kange kano nga baŋŋamba owaaye waategedde nze yakikubye. Olunaku olwo saagala ddujjukira kubanga tewali mwana yali agadde kugenda kukola n'akomawo eka nga omuntu gwe yagenda okukolerera taliiwo. Kale kiruma era kirumira ddala, naye Mukama omwoyo gwaguwumuza ekisa. Kaakati twakulira mu bulamu si ffe bagagga ate si ffe baavu, nga tufuna ekyokulya ekitonotono ng'era bw'omanyi obulamu bw'ekyalo. Taata wange yazaalibwa mu famire yazaalibwamu omwana omu. Kaakati twalina jjajja waffe gwe tutwala ng'omukulu w'ekika naye yafa. Yali yawasa abakyala 4 naye ng'abasajja b'edda abo nga bwebamanyi kati ng'abakyala abo buli omu yamuwaako ewuwe. Kati nga buli mukyala azaala abaana be abawa ekitundu ekyabwe nti kati gwe nnamba 1 abaana b'olizaala wano weewammwe, naawe nnamba 2 abaana b'olizaala wano weewammwe. So kati ne jjajja waffe azaala kitaffe naye mwe yazaalibwa. Jjajja mukyala oyo mu maka gaffe yazaala mu famire yaffe bane munansonyiwa siri mulungi mu kwogera Luganda amanyimu lutono naye tujja kugendera awo. Mu famire yaffe yazaalamu abaana 3, abawala 2 n'omulenzi 1. Abawala abo 2 nabo ne bazaala abaana. Kaakati ne jjajja mwami naye n'azaala kitaffe. Mukama n'amujjulula nga kitaffe wa myaka 7 n'amuzaala mu kika omu, naye jjajja mukyala maama eyeetikka kitaffe ye n'afumbirwa ewalala n'azaalayo abaana abalala, naye n'amusitula bwe yamuzaala n'amusitula n'amuleetera nazaala we. Era taata waffe yakulira ku bukojja bwa taata we oba muntegedde. Kaakati bano abawala abalala 2 abali badde bassenga ba taata wange nabo ne bazaala abaana bambi nabo ate Mukama be yasooka okutwala. Kati obulamu ne butambula, taata waffe n'akula mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga bw'omanyi nti bakuzadde bw'omu, obulamu bukaluba. Naye munnange ate oba onookola ki? Katonda bw'aba asazeewo. So engeri gyali nti jjajja omukulu ennannyini famire yali bano abasajja ab'edda abaalinanga amataka, kitaffe nga bamukwata nga bamulaga nti wano bino by'ebintu byo, olw'okuba nti ye yali mwana omulenzi gwe balesseewo, ye mwana omulenzi asigazzaawo akalandira ka famire yaffe, kubanga omwana omulenzi azaala addiza ku kika, omuwala azaala atwala mu kika kirala. Kaakati kyabalibwa nti kitaffe yasigadde ku kalandira ako akannamba akakwata mu famire yaffe. So ne bakwata ebintu bye yali asikidde ne babimukwasa era bwe tukulidde. Kitaffe abadde nga musajja nga yeenywera kawalagike nga bw'obamanyi abasajja b'oku kyalo, naye nga buli waba atamidde ng'agamba, baana bange mbasaba musome, njagala musome era mwagalanenga, nze kitammwe saasoma, nkulidde mu bulamu obuzibu, njagala musome mukole kubanga mmwe mujja okunziika. Era ng'akigamba ne maama ng'amugamba
tegala onzaalira abaana bonna b'osobodde kubanga kino kye kika kyange, abaana bange be balinziika. Era kituufu, era bwe yafudde era ffe twamuziise, eyo sijja kgendayo nnyo. Kaakati ne tukulira mu bulamu obw'okubuulirirwa, naye obukojja bwa kitaffe naffe gye tukulidde tubadde nga tusoma, leero fiizi n'agaana, ne bakuweerezaako mu b'eŋŋanda abo sayidi eno, n'ogenda n'owummulirayo n'omukolera emirimu, n'agamba leero ogenda kuwummulira wange onyambeko ku baana, onkolereko ku mirimu, okusoma we kuddamu nkuwa ebitabo ne fiizi, okomewo ku kyalo osome. Era nga bwe tutyo bwe tutambula. Kaakati bwe natuuka olwo obulamu bwange kambusunsulesunsule mangu. Bwe natuuka mu P7 ne ntuula P7, kansokere wano ku P6. Bwe twatuuka mu P6 holiday, olwo nga nnyingidde P7. Kaakati omukyalo oyo eyalibadde ssenga wa taata wange, era abeera ssenga wa taata wange kubanga baazaalibwawo awo. Jjajja mukyala bwe yazaala abaana abasatu mu famire eyaffe, abawala babiri bali benjogeddeko n'omulenzi omu azaala kitaffe. Then kati bwe yayawukana ne jjajja mwami omukulu mu famire, ate naye n'afunayo omwami omulala n'azaalayo abaana abalala. Kaakati jjajja musajja azaala taata bwe yafa, bano abaana be yazaala mu mwami omulala be baasigala, emikono gya taata gyasigala mu bbo, be baamuweerera, be baamukuza, era naffe mu bbo mwe tukulidde. Kaakati ssenga wa taata omu ffe tubeera tumuyita jjajja, ayina muwala we yali yafumbirwa eyo, ekitundu kisigenda kukyogera, mbadde njagala nkuuma identity yange. Kati ayina muwala we yali yafumbirwa ekitundu ekimu, naye nga wala okuva n'ewaffe kubanga transport okugendayo ali mu mitwalo 4 wala. Kaakati nga amugamba alina edduuka, obudde obwo yalina abaana babiri nga bonna balenzi, naye nga omu muwere, ebiseera ebyo yali muwere nga bambi baakamulongoosa. Kati nga balina botiiki nnene mu tawuni ey'ebitundu ebyo, nga beetaagayo omwana omuwala abayambeko kuba oli yali nakawere. Kaakati jjukira tuwummudde ngenze mu P7, naye nga bwe nagambye nti obulamu obwaffe tetwakulira mu ssente, obulamu bwali bwakuyiiya. Kitaffe atunuulidde ku kulima na kulunda, ate era ne maama waffe. Kati nga bwe tufunayo ab'eŋŋanda ne batutwala nga tuwummudde ne tubayambako emirimu, bwe tuddamu okusoma nga bakuwa fiizi, nga bakuwa ebitabo, ng'okomawo ng'osoma ng'eyo ttamu ebeera covered. So kaakati era kye kimu kye baakola wano. Jjajja oyo yaŋŋamba, yajja yakuba ssimu n'akubira taata n'amugamba nti muwala we omukulu mbadde musabako agende wa muwala wange gundi abeereyo amuyambeko emirimu. Baklanti baffe, kano kalowoozo nga sinnabatandika bannyonnyola estate eno wendi. Baklanti baffe mulina omuze ogugamba eyo wala, naye nga weerabidde buli omu alina obuzito bw'ensawo bwa njawulo. Obuzito bwo obw'ensawo buyinza okuba tebugenda kukuleeta tugeze nga wano wendi, nga obuzito bw'ensawo tebugenda kukkiriza kuyingira mu miliyoni 4, miliyoni 5 n'okwambuka oba kale n'3. So nga enfuna yo esobola okukkiriza oggula ettaka, okukkirizisa oggula ettaka. Tulina ploti eza miliyoni 4, tulina ez'emiliyoni 10, 15 n'okwambuka. It doesn't matter nti oyo toyagalayo. Mulina omuze ogamba nze yo saagalayo, naye nkubuuza gy'otayagala ogenda kuteekayo ki? Mu bwangu obw'ekitalo n'oŋŋamba ngenda kuteekayo nnyumba z'abapangisa, naye nga tudde mazima baklanti baffe. Mpaayo ekitundu ky'omanyi nti yo mu Uganda awo teri bapangisa, wabula waliyo mayumba g'abantu bokka residential bano abagala okwebaka, abazimba amayumba gaabwe ag'obwannannyini. Oyinza okuba toyagala tugeze wa, mukambawo ekyokulabirako tugeze abava Fort. Klanti asobola okugamba Fort wala sisobola kuzimbayo, n'omugamba oyagala kuzimba kinagamba njagala nnyumba z'abapangisa. N'omugamba bw'oba gwe tosobodde kusula Fort ng'oyagala teekayo nnyumba z'abapangisa, Fort munene, Fort alina town,
Fort alina amasomero, Fort alina ministry ez'enjawulo, nti omuntu osobola okubeera nga tosuzeeyo naye mu Fort mulimu abasulamu. Mu Bulengeri ennyumba z'abapangisa w'ozizimba si gwe agenda ozeesuliramu. Kitegeeza ab'oku kyalo abeeyo community be bagenda osula mu nnyumba zooki ez'abapangisa. Kati w'obanga omuntu yenna asobola okukola choice yona agamba nze nina wenjagala okusula ekirooto kyange kyakusula Muyenga, gule Muyenga. Naye w'ogamba nti njagala zimba nnyumba za bizinensi, mukwano gula w'osobodde, ensabo yo weekuteeka. Oyinza okuba osobola okugula ettaka mu 2026 ng'awantu awo osobola okugulawo, naye ate mu 2028 tosobola kugulawo. Nze ngamba kikole kati muvemu ebyo ebintu ng'ate kaninde omwaka ogujja tandika kati mutumanye enkola yaffe tukkiriza kibanja mpola. Era siinayo omuntu gwe asobola kuvayo n'agamba omukazi oyo yammanja nammalako emirembe, nedda. Abamunze embeera bira n'obbeerabira. Oba oliawo ng'olyakuteredde ku sente nakkubira mbunze yagula egindi n'omugamba kaale naye nga mwalagana emyezi 4 mukwano ng'akubuza omwaka n'akuteeka wali. So temutya, tandika kati ofune ekintu ky'osobola okugula kati kubanga ate maaso ettaka mulimanyi lirina value. Muwala we omukulu mbadde musabako agende wa muwala wange gundi abeereyo amuyambeko emirimu, bw'anaaba akoze bulungi ajja nakubeererayo ddala atulireyo P7. Wamma nensanyuka anti nvudde ewaka ngenda kuva ku kyalo. Kitegeera ekintu ekyo naye nga twetegeka. Nzijukira olunaku olwo lwalina lwa Sande nga bannona nga tulinnya bbaasi tugenda, twatuuka na kiro ssaawa eyo 8 nga n'enkuba yatonnye. Wabula bwe twatuukayo omukyalo oyo kamuyite Antiti. Antiti oyo yayina bbaawe ng'era wa mu ggwanga lyeyo nga gwe yafumbirwa eyo. Wabula baali bapangisa akayumba kaabwe, nzijukira kaali ka single room, naye nga si we bakolera. Bwe bakolera balina we bapangisa ewalala mu tawuni ng'ennyumba ya ddabo, kuliko emiryango ye wali botiiki. Botiiki yali y'amaanyi, then emmanju nga gye basiiba era nga mubaamu n'asulamu. Kaakati ng'ate oyambukako katini n'oyambuka gye basula gye babeerera ddala egaali badde amaka gaabwe, naye baali bapangisa nga single room, naye single room zeeyo mu kyalo zaabeeranga ngazi ng'ebeeranga double room. Kaakati nze bwe natuuka ne baŋŋamba ogendanga kusula mu dduuka, ffe tusula eno waggulu, nze baŋŋamba nga ngenda kukola kawungeezi. Omukyala azuukuke yafumbe, then bw'amala okufumba abeere ewaka, nze oluusi nzikirire kale nga tubeera tuwanyisiganya, nze bwe nsiibayo yaasulayo, naye nga ye tatera kusulayo engeri gy'alina omwana. Akati okusinga banteeka ku night shift oba tugiyite evening shift. Akati olunaku lumu eyo sigenda balwisaayo, byali biwanvu ebyatuukawo, wabula njagala kuzimba sitole yange, songa lwaki endeese wano. Kakati lwali lunaku lumu omwami omukyalo ejjukira yali Nakawere nga yakalongoosebwa, wabula obbazaako kati n'emabega. Oyo yennyini Antiti yali ayinawo omwana wa brother we. Omuwala oyo kamuyite P, twali mu myaka gye gimu era twali mu sizes ezimu, naye ng'ateeko kannyabo katini kakovu kabeeraawo kalebevu, kubanga nzijjukira nze nali nakayisa nakatuuma n'erinnya nga nkayita mu linnya Wagonda. Kaali kasooba nga bwe kaba kakutte ekikopo ng'okagambye nti mpa ekikopo kino, agenda kukikwata amale seconds nga 3 nga tannaba kikutuusaako, bambi nga kasooba kannyabo ng'ebintu byako kabikwata mpola. Naye Antiti oyo ye yakuza omuwala oyo. Kaakati olw'okuba nti Antiti yali yakava mu ssajja le kamala okuzaala kibikinga bwe bitambula nga kapiike bambi kannyabo nga tekasobola kukola mirimu gy'awaka ate kamanaginge ne botiiki, kubanga omwami we yali pharmacist ng'era akola alina kiliniki gye yali akolamu, naye kale yalinga pharmacy liringa eddwaliro liri awo nga bw'omanyi ebintu by'omu kyalo, naye nga embeera si mbi. Kaakati omwami oyo ye ng'agenda n'akola, bw'aba avuddeyo
nakkirira mmanga ku dduuka n'abeerayo kati nga oluusi abataliiwo kati nga edduuka lyetaagisa omuntu abeerawo ensonga lwaki baali bandeeta naye omwana oyo pi kale tetwakolagana bulungi engeri gyeni nti nange ndi muntu ajeregajerega njeregajerega kunze ndi muntu ayagala ennyo olwali kati ate ko nga kalimu entondo omanye abantu abo abatono abo batera okuba n'entondo kanyebo nga bw'okatunula bw'oti oluusi kabanga akataalidde nga katunula kibuyaga eringa yagala okkakuba bweganze nakazalabirawo nga naakakalaba kakati akaana kawala ako bambi kappi kaffe nga kaŋŋamba nti wabula anko wa wano mwegendereze konze buzibu ki tunyumya tulimmanga ku dduuka olwo antitti twamulese waggulu aliyo n'omwana we ngamba anko wa wano mwegendereze konze ate kiki ngamba ojja kubiraba kakati nze ndi muwala wa musitokwa siri mumpi nze ndi muwanvu bano abakyala abawanvu nina amatama gange nina kibode kyange bambi kuva buto ku mubiri gwange mbadde nagwo ng'onoonya fanicho w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda twogera ku ntebe dining tables ebitanda center tables sideboards shoe racks furniture w'omumafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibaje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibaje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne mama Aisha Najemba ku noti 7 noti 5 nkaagamwemu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaagamwemu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda kati olwo nali mazeewo nga wiiki ng'emu ziyingira mu 2 olwo ntandise okuyiga embeera nga bwefaanana lwali lumu nga baŋŋamba engeri gy'oli nti oyize gw'ogenda okusula emmanga mu dduuka konze kaale tewali buzibu nga bandaga engeri gy'osibawo nga n'obuliri weebuli twali tumaze n'okulya bulungi ekyeggulo nze nga nkwata ebisumuluzo nga nzikirira mba naakasala bwe nti ekkubo anko bawa antipi oyo ngenda muyita anko nanvaako emabega nampita Fiona nenkyuka ngamba obadde weerabidde amazzi go kuba nze ndi muntu anywa amazzi ogwo omuze gwankuliramu kuva buto era nsula n'ebboto z'amazzi nange nampa ebboto y'amazzi nemugamba neeyanziza nenfukamira nenga tofukamira nze ntwala nga boyfriend wo bwe tubeera ewaka mbuuza ng'ofukamidde naye bwe tuba nga tuli babiri teweetaagisa kumpa bitiibwa ebyo gwe ndaba nga boyfriend wo musajja yali muwanvu era si buli muwanvu nti alina amagezi bannange munansonyiwa naye kino emboozi mujja gitegeerera mu maaso eyo musajja yali muwanvu musajja yali respectful musajja alina kakkalako ak'abasajja bw'abanyuma twalibwa ku buko alina kafigeke musajja yasoma alina ebitabo bye naye bannange kale olemwa ekyo si kyekyandeese kaakati nga tukkiriranga ngamba kankuwerekereko nkutuuse engeri gye nali nti nvubuka nali ntandise okufuuyirira otubeere kuba omwaka ogwo gwali gwa 2009 ng'olwo nvubuse nze nazaalibwa mu 1998 nina emyaka gyange 27 so kati osobola okubalabalamu awo nali ntandise okuvubuukirira obulenzi butandise okunnengera naye ng'ebyabalenzi sinaba bigenda wala mujja bimanya mu maaso awo kaakati omusajja oyo ng'amperekera abaana abange namperekera netutuuka nanzugulira bulungi nennyingira obuliri nambikka omwami omukulu nambikka azini kumbikka naye nga ntandise okufunamu fiya jjukira kappi kaffe kandabudde ekaŋŋamba anko oyo mwegendereze kaakati ate ntandise okulabakokko ku busigino munnange omwami ngambikka nga ŋŋamba kanze kamale okubeerako wano emiryango njagala kubeerako ku laptop yange olwo laptop yali yagireseemu kati
kati ngadda miryango naye otulo twambula kubanze saamanyira kwebaka na musajja mu buliri ekyo nali sikiwulirangako kabeere mu luumu naye twabeeranga ewaka nga ffe abaana tulina ekisenge kyaffe munnange omwami oyo teyagenda obudde butambula tagenda kaakati ziba ziri eyo mu ssaawa nga 7 otulo nno nga tumbuze ebiri siriyasi neeraliikirira omwami ng'ateekako obuyimba obw'omukwano kaakati ng'ajja wendi nga mbuuza wali otundudde ku vanira konze vanira nemugamba era ffe tubitya mama yaŋŋamba bw'otundula vanira ofuna endwadde ofuna olubuto ate ekyokubiri bw'ogenda okufumbirwa nga toyina gootiyo bakuteeka mu sitenseni mukadde nti era nga bwatubeera bwe yatunyumizanga bwe yatugambanga bakuteeka mu sitenseni ne bakubamba ne baleeta obulo ne bakubuuyiwamu enkoko nejja neekubojjamu olwo ng'omusajja akuwasizza nga toyina nakabegeyo kale mama ng'abeera atuzimbazimbamu ekintu bwe kito era ng'okutundula vanira kintu kirala nnyo mu matu gaffe omusajja ebyo byonna nembimunnyonnyola kaakati munnange omwami oyo naŋŋamba wali agadde okuloza ku vanira ne mugamba nedda neekuumidde embuzi yange olw'omwami alimpasa naŋŋamba tofaayo n'agenda kaakati awo olwo lunaku ne luyita n'amala n'asibawo n'ayambuka ewaka bwe yayambuka ewaka olunaku ne lukya ngera bwe lulina okukya ne tukola ddeere rutiini zaffe ze tukola kaakati era n'addamu ekiro koolwo ekiro saasula mmanga ate bankyusa mu mukyala n'aŋŋamba gw'ogenda okusula wano n'abaana kuba omwana oyo omuwere oyo we yali ayonsa amabeere yali talina bulungi kati ng'omwana waakugabirira ate antiti oyo ye yali omukyala nga tafa ku baana nga tayagala kumanya oba amuyonseza oba tamuyonseza mumuwe bboto era abaana be baakulira ku gante kati ne bandekera omwana omuwere bo ne bagenda emmanga ne basulayo n'omwami we wabula bwe ssaawa zaali ziwezaawo mu 3 ng'omukyala yaakakkirira omwami n'akomawo n'agamba kano kapiika ffe n'akawa ssente mukagende ku ddayale kagule amata g'abaana ge banaanywa ekiro kati nze ewaka n'ensigalawo n'ekirenze ekito kyabwe ki first born n'ono omuwere kuba omuwere oyo yali myezi oba 3 awo n'okwambuka kaakati nali ntudde mu ntebe nga ndeze omwana omusajja n'ajja n'atandika okunneekonyaako bwakuyisaako obugere bwakuyisaako obugalo bwe yeekomba emimwa bwe yeezoolazoola n'akwata wufa n'ateekamu kano akayimba ka bize sigino one more night simanya bikoze bitya yamanyi naye n'ateekamu omusajja n'atandika kwenyoolanyola yenyoolera mu maaso gange wabula ebyo byakola abikolera ku mwana owa P6 essajja ekkulu eritaswala ne mugamba ango bino byokola kiki naŋŋamba ojja kukitegeera nze kyenjagala kaakati oba mujjukira buswiti obwajjiranga mu kaveera nga buswiti twabuyitanga switi mutima nga bubeera mu different colors naye yaleeta ka switi nga kali kamu bwakaalinga kanene nga ka mutima nga ka red n'akampa naŋŋamba kano kalaboko nkakuwadde nange nenkeebaza naye nga ntandise okugetinga suspicious kubanga ndaba ebikola omusajja bye yali akola bannange nga birina gye biraga olunaku kati twali tukyali awo gwe baatumye ku ddayale ng'amata agaleese n'afumba kasita omwana yakomawo kumbe ndowooza yali ayagala kuggusa nsonga ye atandise okuzimba message atandise okuzimba ekintu kye kyayagala okuggusa tayagala kuntuukira mu direct olwo olunaku ne luyita munnange oluddako omusajja n'agenda nga ntega ebintuntu yeekozaakoza obuntuntu munnange kyaddaaki olwo nno nga n'oluwumula lutandise okutambula tuyingidde Christmas kubeera Christmas era nagiriira eyo kaakati ku boxingidde ey'ogwo omwaka munnange antiti olwo ng'amanyidde kuba ate nze ate ndi muntu ayagala ennyo abaana omwana wo n'omuwere namwagala nnyo nga bo we bamukwata akaaba wabula ate nze bwe musitula
engeri gye nti nze mukulu ewaka nasitula nnyo abaana nasitula nnyo bato bange nga mama wamukulekera gwe beera n'omwana ngenze wano n'oguluba ne mutowo kati nga mmanyi okuwembejja obwana kaakati akaana ako kanjagala nnyo ng'era mbeerawo nenkasitula kati antiti yatuuka ng'ate nze ekyokunteeka ku dduuka akivuddeko ng'olwo nsigala waka nga n'okusulayo olumu amanyi okusulayo nze nensigala n'omwana n'ozukka ekiro omwana n'akaaba n'omuwa amata biki kaakati ku bokisingidde antiti baali bizi nga bumanyi ennaku enkulu akwata atwala akkirira mmanga tusigalawo eno ne kano kapiko kasumagira ne keebaka naye nga bwe tuba tusuze ewuwe tusula ku buliri bwabwe kuba ekitanda kyali kigazi jjukira yali single room nga wansi waliwo omufaliso gw'oteekawo kati nga bw'oba toyagala kwebaka waggulu agenda okusula n'abaana n'abawakyayi yasula ku buliri gwe ng'osula wansi kati olumu lwe yasulanga ku dduuka omwami we ng'asula ewaka naffe obutasulamu mu nnyumba obwomu ng'aleka mukyala we asula eri kaakati lumu kannyabokko keebaka kasumagirako ne kakoowa kati ko ne keebaka nze nensigala nga ndi n'ono omuto omuwere omusajja ng'ataddewo obuliri agenda kwebaka wansi ali eri ku kisenge then oli omwana omulenzi omukulu nga bamuterawo akatanda k'emiranamiro waabwe nga ye waabuyiwa kati ng'obuliri ffe tuba tubwebakako basatu naye obuliri bwali bugazi ebitanda bya 6x6 nga temwenyigiriza so munnange omwami ebikiro bwe zaatuuka eyo sajja ng'atandika okunkwatirira omuntu gw'akwatirira situnulangako ku vanira embuzi yange ekyaliko nkyali muwala omubuulirire sajja nga nkwatirira bwe mwesikako naŋŋamba naye naawe gwe tolaba nti nkwagala ndi bubi nga bw'obimanyi bwe biwa basajja bwe baperereza ng'awulira ali ku kisenge abasajja mwe temulira baggulu omusajja oyo nga nneekakako nga ŋŋaana nga mugamba ngenda kukuba enduulu ekyannyamba mu nnyumba saalimu nzekka kappi nga katandika okwekyusiriza munnange ke kase yalaba ng'akaana keekyusiriza n'apowa naddawo ne yeebaka kaakati enkeera nga ntaayiza mu lukuubo nali nva ku dduuka kugula bushera nga ŋŋamba koogeza n'obaako ky'oyogera n'ogamba antiti nti nabadde nina kye njagala okukola ekiro. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wa agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Nja kukwata nja kubagamba gwe wabadde onneetega gwe wabadde oyagala okunkozesa ate taatawo mukambwe naawe omumanyi kitaffe musajja abadde mukambwe nja kugamba nti gwe wabadde oyagala okunneekubako ate nkome nneme nakoma ku ekyo nja kukasuka wabweru ogende jjukire ewantu gye ndi si waffe baasa okutuusa mu kitundu ekyaffe 4 kale wala naŋŋamba ojja kunoonya olowooza n'otuuka otya ewammwe era gwegeza oyo obeeko ky'oyogera. Kale omusajja blackmail nga bambi kubeera ekituufu nali ngenda muloopa naye olw'okuba yantiisatiisa bambi nentya nengamira nga bwe baatugamba ngagamire sirika mangu nange nensirika mangu
munnange olwo olunaku ne luyita naye omusajja teyaddiriza nga buli kaseera akufundiriza muliwo mwekka. Waliwo n'olunaku lumu mukyala we yali yeebase ntadde obuliri awo wansi ngenda kwebaka, omusajja najja natandika okunkwatirira, tubeera otwali tufuluma obufulumi bwe tuti. Omusajja natandika okuntigaatiga bannange wabula nga sikyali comfortable. Lwali lumu yali agezaako okunneegagandikako, ekituufu kiri nti kwolwo nali mpedde. Kaakati mu primary gye nali nsomera twali tuyina babayita bano ba senior woman, bano abakyala ababuulirira abaana muvubuse adolescent stage eyo okola bwoti bino abo abakyala abo. Kaakati lumu yatugamba nti omwana obuwala bw'ofunanga omulenzi ng'ayagala kukukwata, ng'ayagala kukozesa force okutundula ekyamikayiri, okolanga bwoti okumwejjako. Ne babaako ebintu bye batubuulira. Kaakati mulaba moment eyo bwejja ne mbijjukira, omusajja oyo yali ayagala kuniigagandikako. Namunyiga amalebe ne munansonyiwa. Munansonyiwa bwe basobodde kubika ku kigambo. Naye buli wenzijjukira ekintu ekyo kinsesa, kimpa essanyu omutima. Omwami yali aleese bw'ati amaze okumbikula obulungi agenda okusumulula oluwombo. Jukira nali sambadde mpale kubanga ekiro omukadde yali yatugana okusula mu mpale abaana si mulenzi si muwala ng'oyambala olugoye lw'osulamu n'obuyiwa. Kaakati omusajja amaze okunkwatiririra ayagala okusumulula oluwombo lw'ataasibye ajjemu bulungi empale ayingira bw'ati antuukemu bw'ati. Nange kye nnava mukwata ebibye ne mbigatta. Nakuba enduulu. Ebyo byonna bituukawo tuli mmanga ku botiki olwo banzizizzaayo. Nabagambye nti yankyusakyusanga leero bw'osula ewaka leero nosula ku dduuka kale nga siina permanent stay. Nanze we banteeka weewo siina kyakkola. Munnange nagatta omusajja ensigo. Nkyogedde. Nagatta omusajja ebire ebintu ebyo bye mutegedde ebyo temuli baana bato. Ne mugatta. Omusajja yakuwa omulanga n'agamba kyanagonzise bw'atyo bwe yakyogera. Nentya ate ne ngamba ate bannange yansuubiza okunkasuka. Omusajja bwe yakka wansi ne yeenyigontola. Nentya nenzira mu kasonda bwe nti nentandika okukankana nali mmanyi oba musse. Omusajja yasituka omulundi gumu n'ankuba oluyi. Oluyi sirulabanga. Nze waka mbadde nga nkubwa naye siatuukako ku luyi olwo. Omanyi omuntu okukuba oluyi n'owulira nga eddoboozi lyo baliyitira oba mu ango ki. Sirirwerabira. Kati bwe yankuba bw'atyo oluyi nenjagala muddukeko n'angamba komawo wano toyina gy'olaga. Nansibira kuba nali nteeseteese okudduka nyambuke waggulu ewa antiti. Nansibira mu nnyumba, nansibira mu dduuka kuba edduuka bwakati waliwo oluggi nga n'emmanju waliwo oluggi nga n'emiryango waliwo oluggi. Kakati yasiba olw'emmanju n'aluteekako kufulu n'olwa wakati n'alusiba ne tubeeramu babiri konze kakati giwunye. Omwami bwe yamala osiba oluggi n'angamba kakati onnyigidde ki? Ne mugamba nkwegayidde n'enfukamira ku maviivi ne mugamba nkwegayiridde. Oli bba wa anti wange kinaawulikika kitya nze omwana omunaku azze okuyambibwa obuyambibwa ate nkola ebintu ebirala bambi nkwegayiridde ndeka. Bw'oba olina ekirala kyonna ky'oyagala nja kikkolera naye kino nkwegayiridde ntaasa. Omusajja yali mukambwe naye olw'okuba nali namugassa edda dduulu teyasobola kufuna maanyi gaddamu kusituka kukola kyakola. N'angamba ku kyokoze ojja kukisasulira. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Era kituufu nakisasulira mu maaso awo. Kakati munnange omwami nga ŋŋamba ndabula bwe yamala okundabula ng'addamu ng'aggulawo ng'ayita emiryango ng'agenda oba yasulawa nange saamanya. Obudde bwe bwakya mba ndi awo nga bajja nga banzigulira wabula yagamba omugambo. Omugambo gwe yanteekako nange saagumanya wabula nalaba antiti kukyuka omuntu eyali akusekera nga takyakusekera. Kale nentambulira mu bulamu obw'okunyigirizibwa bwe nalaba embeera ensusseeko ne mbagamba njagala kugenda waka. Olwo nga ne holide tennaggwako tukyali mu mwezi gumu ogwo omwezi gwa Desemba. Ogwo omwezi ogwo mwe tukyatambulira holide ebeera ya myezi 2.
Nentandika obbagamba njagala kudda waka. Kaakati ate kino kyo ne kifuuka ekizibu kyakubiri. Tebayagala ngende. Omusajja ntadde kazita kenkanawa. Ebikolwa bye tebiddirira. Abeera ewaka asanga amunjozezza ebintu. N'ayomba ebintu biwunya sibyoza kutukula kino ekyana bakikulizzaawa bino ebyana tebirina magezi. Bannange omusajja nga nvuma bwe mbanga nze nayozezza engoye n'enzigolola ng'ajja kuzinzirisaamu. Kale bannange obulamu bwanyiga omwezi ogwo ne mpulira nga neekyaye olwo nno nga tutandise okuyingira January. Wabula nawulira ekintu kinsusseeko. Ntandise okweyisa obubi bampita sikyayagala kuyitaba. Obudde bwe buziba n'ogamba buzibye omusajja kanneerigombeko. Kati batuuka nga bakubira kitange nga bamumpa muwalawo ali eno yeeyisa bubi takyakola mirimu bulungi addamu biki. Kale nga neekyaye naye nga siina bwe ŋŋamba kitange nti taata kino na kino kyekyagala okubaawo. Taata wange nga mmutya. Kakati lumu nga bampaako ku maama nali ntandise okwogera bwe nti musajja nansikako essimu. Naye nga bwe tubeerawo nga mukyala we waali ng'alina ekifaananyi kyasiiga nti ndi mwana mubi. Ng'era nnengezza ne bwe mba nga nze nafumbye ng'agamba oyo Fiona bw'aba ye yafumbye sijja kugirya. Mukyala we bw'avaawo bw'afuna akawenda nansanga nga ndinzekka mu kafo n'anfundiriza kunkwatirira kunnuuna mimwa kwagala kunsonseka ngalo kwagala kola atya. Bannange ne nneekyawa ne nneenyiwa. Kati nga waliwo akayimba kano ka Judith Babirye ke bayita nzijjukira onziggyeyo eno mu bulumi nemenga okuswala mu mikono gy'abalabe bange. Akayimba ako nakayimbanga nnyo kubanga neiba yali ayina wufa. Kati nga neiba oyo mulokole ng'era naye amanyi okkuba obuyimba bwa Judith. Kati nga buli wateekako akayimba ako nga ntuula ku lubalaza n'ennyimba naye nga n'amasiga olumu ganjiika. Kaakati olumu Aunty T yansanga nnyimba akayimba ako. Naŋŋamba gwe kino oli kisiru ebyo ebiyimba obiyimbiraani situkagoma ng'ogenda ositula omwana. Munnange teyakoma okwo ng'akubira maama we ssenga wa kitange ng'amugamba Fiona abeera eno atuyimbira ennyimba ezitukoona ayimba ennyimba za Judith Babirye mbu simanya Mukama amujjukira amuggyeyo eno mu bulumi biki. N'ayogera ebintu byali biwanvu. Ssenga gwabituma jjajja gwabigamba yabitwala direct yafuka transporter waabyo n'abikubira taata n'abimubuulira. Munnange naye ngambagamba munzize ewaka nga tebakkiriza kunziza waka. Baŋŋamba holiday mala kuggwako n'olyoka ogenda. Kaakati jjajja oyo maama wa Aunty T ng'abagamba katufune omukozi. Bwe tunaafuna omukozi ono ng'amaladde ewaabwe. Ne nninda bafune omukozi nga tebafuna mukozi. Oba nno obulamu bunnyiga omusajja ali ku standby ye ali wali aswanta yeeswante ayimba kana akayimba ka Elijah Kitaka. Mukategedde. Munnange byennaku naye nseka kati nkole ki kuba nakaabakaaba dda n'eŋŋuma. Munnange lwali lumu nakoolo sirirwerabira naye ekisajja gwe gy'oli Mukama kuba ebbalaayi. Lwali lumu olwo nga nzizeeyo ku dduuka nze ngenda okusulayo yali ttaani yange. Baatuuka ne bakubamu ttaani ne bakola wiiki. Monday Fiona gwe ogenda osulayo. Tuesday nze ngenda okusulayo kweganga nga baatuuka kuba baliwe baatuukanga nga babiŋŋamba n'enkaayana ne mbagamba nze sikkirirayo kubanga ate bwe nasulanga mu dduuka omusajja oyo kyalinga waasi nga ayagala nnyo okunneefunza olw'okuba nti twabeerangamu ffekka. So ate bwe nasulanga mu nnyumba eno waggulu ne kano kappi kaffe ng'ate awo yeekomako nga tekibeera waasi ng'ate eri. Kati natuukanga nga bwe baŋŋamba okusula emmanga nga nkaayana. Kati ne batuuka ne bateekawo tugiyite timetable nti kati eno ye schedule ku Monday gwokkirira teri kulanga kulala gwogenda kifuba waazi ogira okgenda. Naye nga sirina kyakukola. Kaakati lwali lumu omwami najja kolo yali azze amazeeko ndowooza oba yali anyweredde ne kaziire kyessaamanya ng'ajja yajja yenna yakubye edda salyuti ze ali neebase jjukira alina ebisumulusu
tagenda kongonogaana omugulira atuuka yogulira olaba mukono gino ebijji by'okuyisaamu omukono bwoti n'oggula omuddo ekirimu ekituli n'onyoola era namulaba nga ggulawo n'ayingira yayita manju naŋŋamba luli wangatta kaakati leero nkufunidde eddagala ngenda kukusiba emikono olwo ng'omusajja azze ng'ayagala kutikkula by'ataazimba nange nno nali w'amaanyi ne tutandika kulwana na musajja ne tulwana kati omanyi okulwana n'omuntu nga weebase ku buliri bwoti omuntu n'ava eri ng'ayagala okwebakako weebase bwoti kya bugazi omuntu ayagala okwebakako akutaddemu amagulu okugulu kw'okumu kuli eno okulala kuli eri kati gwe nga gwa amagulu go gamuli wakati bwoti omusajja namukuba evviivi mu paalamenti ye n'adda eri n'enfuluma nnyumba bwe nafuluma namperekeza ebigambo naŋŋamba kugeza n'oyambuka ewaka nkusse sikusangayo ogeza n'oyambukayo bannange natya kaakati mu katawuni awo ng'ovudde eno ewali edduuka waliwo akatawuni k'oyitamu n'osala ekkubo ate n'oyambuka ewali ennyumba natyo okgendayo omusajja oyo yantiisatiisanga nnyo nga ntyanga kwegamba nga simanyi kikyasobola kukola naye nakizuula luvannyuma nti nali musiru nali nnina okwogera naye saasobola kwogera olw'ebikuntiisa kwe yantiisatiisanga munnange bwe nafuluma nasibira mu katawuni waliwo omudaala gwa capati nga waliwo abasiika capati so baali bafuuse na mikwano gyange abo abavubuka kati bwe natunula bwe nti okudda emabega gyenva ate nti okugenda mu maaso gye ŋŋenda nayingira mu mudaala gwa capati era we nasula empewo kenfuuwe tawuni yali kuulu ebiseera ebyo ng'abantu tebatambula kiro obudde bwe butuuka ssaawa 6 buli omu aggalawo abantu ne bayingira gye basula kati nze nayingira mu mudaala gwa capati wansi w'ekimeeza kwe bakandira nze we nabuyiwa munnange obudde ne bukya kaakati zaali mu ssaawa 11 kuba omulenzi wa capati omu yali akeera ng'alina okukola capati abantu abakera okulya breakfast kwe banaakeerera bannange bambi gwe yansanga naŋŋamba gwe kiki naye nga nze nankankana nga nkaaba ne munyumiza ebyabaddewo byonna nga gye byatandikira nongamba omusajja ayagala kunkwata naŋŋamba bazadde bo bali luddawa konze bali gindi omanyi ennamba ya taatawo nti ye ngimanyi mu mutwe munnange nga akubira muzeeyi wange essimu nga mugamba wabula muzeeyi tomubuulira gwe mugamba oyagala maama kubanga maama taata waffe musajja mukambwe ennyo ngo tojja munyumiza oyo kasasirowo maama gwe nagamba maama ne munyumiza nga bwe biri maama naŋŋamba kaakati tugenda kukola tutya konze maama simanyi naye nze no siddayo kusulayo nkooyeeyo njagala kudda waka nange maama nga ŋŋamba kale katukubire antitti akuwe transport okomewo munnange nga nyambuka nagenda okwambuka ewaka neewa antiti gye yasuze namusanga akyebase n'enkonkona ne baŋŋamba gwe ng'okedde naye nga nenfunaawo mama naŋŋamba wabula kyenkusaba saagala otabule bufumbo bw'abali kubanga oli mwami we bw'onookera ku makya n'oyogera nti omwami yabadde ayagala kunkola kino na kino ogenda kusattulula amaka g'abali gwe otuukayo sirika omwami bw'aba talina kyayogedde naawe tobaako kyoyogera katufune engeri gy'ovaayo okomewo ewaka era nava mu maka g'omukyalo oyo antitti nga tategedde buzibu ki obwaliwo naye ng'amagezi ago gampeebwa maama obutayonoona maka gaabwe kubanga omuntu yenna kasita omanya nti omusajja yabadde ayagala kunswaza kukwata oli kirabika bulala kale ye maama bw'atyo bwe yakikola munnange nga nnyingira ennyumba antiti nga mbuuza leero ng'okedde nga mugamba nga nfunawo kye neekwasaawo awo naye nga sirabika bulungi akati twali tuli awo nga baŋŋamba ku masigiri ofumbe obuugi mba tukyali awo nga maama wa antiti ng'akuba essimu ng'ayogera bye yayogera nga bamala bampita nga baŋŋamba oyagala kudda waka nga mbagamba ye nze nkooye njagala genda waka nga nkaaba n'okukaaba nga ntuuka n'okutuula nze nga ŋŋaana okukola kwolwo olunaku era sirina mulimu gwe nnakola
nasiba ku lubalaza nga neetuulidde nnyimba kayimba ka Judith Babirye ne banvuma. Oli omukazi yali avuma ng'akuwa ne lisiiti nannangira obunaku bwa kitange naye nze omuntu addamu okunnangira obunaku bwa kitange nja kumutuga. Munnange omukyalo oyo ng'alangira oli kisiru biki kwata tukuyambye buyambi kale byali bingi ebigambo ebyali biruma omwana. Naye nga nsirise nze ndi muntu musirifu onyiiza nenkaaba nenkutunuulira bwe nti nenkutunuulira nemmala nenkuviira. Kati n'amugamba ne bagamba abazadde bange nti mutuweemu ennaku 2 tufune transport kubesa tubadde tetulinaawo ssente tufune transport tugenda kumutika akomewo. Omukyalo oyo Aunty T yali yampa engoye nga bw'omanyi abo tugendeyo omwana ne bakuwa olugoye lubadde lwamufunda kiki nampa kale yali ampadde ku bintu yali ampadde ku ngoye seera ebyo bwali budde bwa bell bottom zino empale z'oyambala ng'eno ekutte bweti netuuka wansi neyeeta bweti bell bottom ndowooza muzijjukira ng'ezo empale ze ziriko. Naye ebintu byonna bye yali yampa byonna yabindessa buli kimu yangamba tolina gy'okitwala kyanagwa ekiyumba tutu tolina magezi. Kale bwentyo nenfuuka atali magezi ku lwa bbaawe ize. Munnange ennaku 2 bwe zaatuuka era sadda ku dduuka nabagamba nze siddayo sirina kirala kye ngenda kukola paka nga munziziza ewaffe era kwolwo bankeeza bukeeza banninyisa na kimotoka ky'amatooke bino ebimotoka ebiva sayidi eyo nga bidde e Kampala. Kye nalinnya kye bampa ne babawa ennamba ya muzeeyi wange ng'alina omusajja oyo eyanvuga bwe yantuusa we baali balina okusisinkanira n'akubira muzeeyi ekyannyamba muzeeyi yali yasangiddwawo dda ne banteeka ku booda paka ewaffe ewaka. Bwe natuuka ewaka maama ne munyumiza buli kimu ekyaliwo. Maama n'angamba kakkana kasita okomyewo kakasa teyakutteko nti nedda teyankutteko. Akati munnange erinnya lyange ne lifuuka eribi nenfuuka ekyana nenfuuka ogwana era nze ne Aunty T ne ku ssaawa eno tetukolagana ate nange simwagala era n'oyo maama wa Aunty T era naye tanjagala naye nange simwagala nange simwagala naye lwaddaaki maama wange n'abuulira taata ensonga eyali eriwo era taata n'amala n'abaatulira kubanga taata wange ye muntu abadde anywa omwenge ye nga kasita ateekamu kkenge ne bw'oba wamunyiiza 1960 mukwana ajja kukulangira ye nga tatereka tasibira busungu ku mutima ng'era ajja kugamba igwe wankola kino na kino na kino era tokiddangamu awo ye ng'amaze era kasita yagunywa bino bye beekyaza n'amugamba omukoddomi wo yali ayagala kola bwati ne bwati omwana wange kaakati ate abo nabo bwabimanya obusungu ne butambulira ddala Fiona n'enfuuka ekyana ekyeki ne banteekako nti nnimba oyo mama wa Aunty T yagamba nnimba omwami we ali very respectful tasobola kwagala kweŋŋanga kaana kawala nga nze akasiiwuufu ka village champion bampita village champion. Kale baayogera bingi awo era ne kifundikibwa nti nali nnimba I was justifying my actions. Okay ekyo ne tukivaako kaakati obulamu naye ne butambula ne nnyingira P7 ntuuka mu P7 kati awo sitole ya love life yange weetandikira ng'olwo biri bivuddewo kati ate tutandise chapter ndala. Nti olumbe lw'obwavu lumbuziza emirembe sirina gye ŋŋenda nti lumbuziza emirembe lunuma nnyo tararara lunuma nnyo. Lwaki ntandisa n'akayimba ako obwavu obwavu bukujogesa obwavu bukufuula omusiru bukufuula kugamba nsabidde mu mutima nsabidde abazadde abalina abaana nga kyemulinga kyemusigazaawo ye mwana oyo okujja e Kampala okugenda okukola obwayaaya. Nsaba Mukama ne mu bwayaaya bwagendamu oba bwe yagendamu oba bwalimu kati
nabo Mukama amulabiseemu omukisa. Nkiddemu ne mu bwayaayo obwo Mukama amulabiseemu omukisa. Abantu batufootola, abantu batufuula ebisimula, abantu batuzannyirako. Kubanga nkubya akafaananyi omusajja omukulu ng'adda ku mwana owa P6 amwemoolerako. Waliwo abantu b'otuuka n'ogamba nti banene wankubadde ku bakazi abangi mu nsi n'olonda y'ono. Naye njagala babulira, waliwo abasajja nga twetaaga twetabe mu ssaala eyo okwesabira, okwesaasira, okwebuulirira. Waliwo lw'owulira n'ogamba nti kakati guno omuze. Eri abasajja nga tabeererawo. Kakati omukyala n'atuuka okukola decision nga ewuwe ku mulimu nga tayagala kulikuluutinga baana ba buwala, kubanga omusajja mpiso teyeesigama. Oli n'akugamba ebimu biwulika ng'ebitakkirizika, naye oli atuuka okugamba nti nze omusajja owange njagala mbabuulira amazima amasengejje. Buli mukozi ayise mu maka muno amukozesezza. Paka Katonda lwe yayamba omukazi, abaana ne basenvula, ne bava mu mbeera ey'obuwere, ne bava mu mbeera ey'obutoototaawo, kati ne baba nga basobola okwekolera emirimu gyabwe. Maama n'amanya nti abaana bonna baba ku ssomero. Mu luwummula tubeerawo ffekka, oba mu luwummula olwo tulina omuyambi atuyambako, mwana wa bulenzi ate lwa ludda lwa musajja. Abaana bwe babeerawo, kakati abaana basobola okwekolera emirimu gyabwe, naye n'asigala ng'alina okweraliikira nti omusajja ono tabanga akabasanya abaana b'azaala. Bikusobera, bikusukkako n'ogamba nti bannaye kyoki. Kakati okusinziira ku kifaananyi kyasize, olaba nga omusajja ayogera ku musajja wa buvunaanyizibwa. Naye waliwo obunafu nga oteekwa okwesaasira, Mukama n'akusaasira, n'obaako engeri gy'ogyova kaaminga. Waliwo emize ng'omuntu wa buvunaanyizibwa, nga wa kitiibwa, naye nga waliwo ekintu ekyamulema okuwangula wansi w'enjuba. Guyinza okuba ogw'obwenzi, ne guyinza okuba omuze ogw'omululu, guyinza okuba omuze ogw'olugambo, guyinza okuba omuze ogw'okwemakula, n'osanga omuntu nga wabuvunaanyizibwa. He's a doctor, she's a doctor. Musomesa mutendeke, aweebwa ekitiibwa, ayimirira mu bantu ne bagamba, naye nga waliwo. Mujjukira ne yali TV presenter wano era gwe baatunyumizaako. Omwana yakola mu makaago, ne TV presenter ng'ayimirira ku TV. Mukama atusaasire ng'asaasira atandikira ku nze naawe. Mwana muto n'amutulugunya, naye ng'ate naye ayina abaana. Ekyo kinsoomoozezza nnyo, naye munnange abo be bawunzikanga n'abaana be. Kakati oyo ye muntu gw'otuuka nga gw'ojja kugamba nti wagaana bugaanyi kyakuba nti awakaawo oleetawo abooluganda lwo, n'olowooza nti okikubye. Naye ng'ojja ogenda kusanga nga awaka wajjawo obwana obumuyita anko, ng'oluusi bwana bwa mwannyina, baana ba mwannyina, baana b'abaganda be bakulu be batoobe, baana ba kika kye. Naye abantu abo gye bali nga yaguba, nga yayonooneka, nga nabo tataliza. Kasita kibeera kitonde kikyali. Naye nsanyuse nnyo omwana bw'amunsambidde edduulu ze ebbiri ez'ekitiibwa. Omwana agenze n'ayogera nga basamba dduulu z'omusajja, naye nkwata ku dduulu zange. Ananga okinkoledde awo. Kibadde ng'ekyabaddewo jjo. Abaana tulina okubayigiriza obukodyo obwo obudyusi obuyinza okubayamba okwetaasataasa. Abasoma Pathfinder abaana kaalibuze kati abaana tugandi kati abaana tubayingizeeko mukyaka nga bakyali bato.
Omusajja bagusambye edduulu naye ndyoka omusajja omukulu omusajja olabe mwana bw'agenda akukose ezaffene n'ofuna obulemu obutali bugenderere obulemu obw'ekirumbatuutu nga tolina na bwannyonnyola abantu nti omwana ezaffene ezo ti omwana ye yazireetako obuzibu naye wamusobola kazisamba dduulu ebyembi bisekerwa naye era kale tunaagumira ku ekyo munnaffe abadde atuyitiriddeko nnyo abadde atumezeeko omwana yasamba dduulu z'omusajja bannange simanyi mbabuulire era nnyongera okubategeeza nti ensonga ezo temuzisaagisa awantu awo wansi kugamba eyo ye saava nga bona owulira nti ekizimbe kino security cameras zonna ebyokwerinda byonna waliwo luumu eyo yerimu kompyuta eyo yekontrolinga buli kigenda mu maaso mu kizimbe kino. Kakati omwana anakyankalanya ekizimbe agenda mu saava n'agenda ku kompyuta eyenkulu gyempisa saava n'alyoka agitaganjula n'alyoka agikutula ekizimbe ne kibeera nga kiri disconnected. Omwana yagenda n'asamba saava y'omusajja. Ensonga ezo mwongere okuzitegeera awantu awo oba oli ku saava. Tulina obwongo simala tulina omutima mwana tu awantu awo oyina engeri gy'owulira ng'onafuye bwe gaba amasannyalaze nga gaweddemu oya tolina maanyi olaba tosobola kulaba eyo saava. Tulaba nti amaaso gaba gasobola okukanuka obulungi mukwana awo obeera romantic. Waliwo avuddeyo ajja alabe kikyentegeeza mu kubeera romantic nga bakutte ku saava. Oyina engeri gy'obeera romantic oti n'otunula ng'ali mu mukka zikusanze gwe naavuddeyo okulaba omuntu ali mu mukka aba atunula ate. Oyina engeri gy'obeera ng'oloola bulowooza oti owulira naye nga towulira. Osobola okukwata naavuzi zino ebinyo bino ne biba nga byesibye. Kale ensonga ezo za mutawaana mugambe abaana awantu awo batunulengawo nnyo abasajja ababatuusaako ogw'obulisa maanyi nga bajja okubeeka akaati kako ku saava. Omusajja adduuluze. Abasesenga nze mujje munneegatteko tukole olukiiko olw'amangu. Kaakati ekirala ekinnumyemukko oba oli awo lwakuba nti taata ku nkomero ya byonna kinkoledde. Waliwo obuntu bulamu bwe tukola naye okukola obuntu bulamu nga tebakukozeeko buntu bulamu mu bulamu osalawo n'ofuuka omusiru lwakuba nti ate ekinnuma kwe kufuuka omusiru ate n'olabikira ddala ng'oli musiru kumpi era n'owunzika ng'oli musiru. Njagala mbeera omusiru naye nga ndi mugezi. Mbeera omusiru ekiseera naye ku nkomero ya byonna ensi erabe amagezi gange agaali gansirisa ne gandabisanga omusiru naye nga ku magezi kwe nali ntudde. Maama ye yasalawo ensonga zino azikwata ekintu kikulu aleme kutabula bufumbo bw'abali naye omwana we ng'afuuse omusiru village champion. Omwana wange tasobola kwekaakatika kwako ka village champion ekyalo kyonna ekikajjudde. Omwana wo n'abeera village champion naye nga guseduvutto guzidoolo guli eri guyinaayina. Olumu n'ekyo kiyinza okutta self-esteem y'omwana n'okiraba ng'ekyokusaaga. Kakati oli n'asigala nga w'amaanyi naye ono n'asigala ng'ali mu bulumi obwo. Ebyo bimu bibeerawo kati ono yeekyayama nti yasimattuka naye ate abalala baba n'okusimattuka tebasimattuse. Munnange totabula maka gaabo sirika vaayo ne basigala nga bali eri balya butaala. Naye ng'ono omwana eriyo ebintu ebiteeka okwogerwako kyova olaba taata ye mwagadde ku nkomero ya byonna agambye nti bw'abanga ataddemu omwenge mu ttama ne bw'obanga kiwamukola wakikola mu 1964 oba 62 nga Uganda tennaba nakuyingira mu meefuga ng'ajja kikulangira kibadde kya nsonga eriyo ebintu ebimu ng'abantu bagwana bamanye. Tetugenda kutambula nga tulinga abasiru ate tuwunzike ng'era ddala tulabisenga abasiru.
naye yamulabisanga abasomera mwankwajirira omwana gusajjako tegulina magezi kale abantu abamu bateekwa okuteekebwa mu bitabo nti ebitabo byaboogerako bwe bati batandika bulungi ne bawunzika bubi batandika bubi ne bawunzika bulungi. Wabaawo enkiiko za famire ebintu bino bireetebwa byogerweko. Olumu ogenda okwekanga nga n'oyo abeera muvumbo paka lwabuvaamu ng'era tebukoze makulu ne tugamba nti ffe twali tumanyi nti tobiraba. Abantu ne balyoka bavaayo ne batandika okwogera nti ndowooza leero n'atutegeera munne lwitwali tunojja kutwetikka tetwagala bbaawo simaa tukuwalana tetukwagaliza ne munnange twasirikanga busirisi naffe bino baabitukolanga naffe naye ate eriyo n'abasalawo ne ku nkomero ya byonna era ne basirika. Tujja kutandikira n'ekitundu ekijjuba ekyokubiri ekya Fiona we tukomye nga kakati waliwo akalenzi awo ke balengera. Waliwo akalenzi awo ebusukakkubu ku muliraano. Tujja kutandikira n'ekitundu kyaba kyakubiri. Thank you so much for watching. Njakola kutegeeza nnyinza oba nga njogera bino byonna naye ng'olina okusoomoozebwa kukulya. Bino byonna byonna obiwulira ne bikuyitako ekizibu kyo ne kibanga ekigamba nti byonna biwulire naye tukukutte tukunywezezza. Njagala kutegeeza ebigambo bino biri mu kitabo kya Isaaya. No, si Isaiah. Jeremiah. It is Jeremiah chapter 33, if I am not mistaken. It is Jeremiah. Waba olumu lwemba mpunzikane nga ne waliwo omuntu gwe situuseeko ku byetaago bye ku bizibu bye kyobola nti mmanyi okuddukirako ko eno. It is Jeremiah chapter 33 verse 3. Yes. It is Jeremiah chapter 33 verse 3. Agamba nti mpita nange naakuyitaba n'enkwolesa ebikulu n'ebikukisiddwa by'otomanyi. Tulina mikwano gyaffe abasuubiza okubeera nga batubeererawo, bali reliable, bali loyal gye tuli, waliwo bye batasobola naye Katonda bw'agamba nti mpita. Oba bw'otegedde baali bakuyiseeko ng'akuyiseeko boosi wo n'akola statement n'agamba nti omanyi, in case of anything just give me a call. Do you know how it feels? Ng'odda ku ssomero ng'olinnye ennyonyi mwami wo n'agamba nti babe, in case of anything please just call me. I'm just a call away. N'osisinkana mukwano gwo n'agamba mukwano sutaati mumanyi bwe bayita bulaadi gwembwa gwe. Waliwo emikwano nga omukwano gwabwe guli solidi nga bali awo gwembwa gwe mwana naawe kana akakoko nako naye ng'ebigambo ebyo mumanyi obuzito obubirimu. Nagamba mukwano, in case of anything mpita. Tulina ababaka abatusuubiza eggulu n'ensi ne tubeera n'abakulembeze abatusuubiza eggulu n'ensi. Talina na buvumu bwogera kigambo tubatya n'okubatya nti ekigambo ekyo bakyogera kiyinza obutakola makulu. Naye njagala oyimagininge Katonda ng'akugamba ebigambo bino nti mpita nange naakuyitaba n'enkwolesa ebikulu n'ebikisiddwa by'otamanyi. It is so challenging nti otunuulira ebbanga ly'otobye n'ekintu ekyo. It is so challenging when you look at how you've tried to deal with it. Omuzannyo ogezaako gubalansi nga teguggwa. But I want to tell you this. Bw'oyita oyo kankusese, I love watching wrestling. Is it wrestling? Ekigwe eky'abazungu. Naye mu muzannyo ogwo waliwo ekintu ekitera okuhapeninga nga bw'oba oli mu ring ozannya oba olwana n'omuntu obeera olina ttiimu yo ne balwanyi banna ababeera ebweru. But abalwanyi bo oba omulwanyi wo omulala your partner ali wabweru wa ring can only join you ng'ogolodde omukono gw'oti n'agokubamu ati n'ayingira. Oba kyenjogera wali okirabyeko. It will only happen nga ogolodde omukono gw'oti n'ogukunukirizana n'agokubamu n'ayingira. Waliwo omulwanyi abeera wabweru wa ring agenda olaba nga munne bamuttira wansi nga bagenda okubala giwera 3 babawangule n'akunukiriza omukono ati n'alwana okulaba ng'omukono guyingira oli agukubeko
olumu ono gwe bali mu kkuba ng'alowooza abisobola nga tagolola mukono, era abamu babatera obbawangulira mu ngeri bwe zityo. Walabyeko ekitero bbeerawo singa ono akunukkiriza omukono aguwe munne ekitero okuddako. Bannanga oli ayingira nga manda mapya maanyi mapya n'alyoka akuba embodooli n'agikoba. Ne Katonda bw'atyo kitwale nti oli mu ringi otoba n'ebizibu bya dduniya. God is only asking you to do one thing, to call him. Calling him kwe ku stretching omukono gw'otyo ogumuwe. Mugezeeko ng'omugezaako bimwekwase omwesige. Mu kumwesiga ojja kwetaaga patience. You will need to trust on him, to be patient and to be consistent. Kubanga osobola okumwesiga ku makya mu ttuntu n'ogezaako ekirala. Weetaaga okubeerawo okulemerako. Kanti kusomera ogusembayo nkuleke. It is Jeremiah chapter 33 verse 9. No, verse 3, sorry. Jeremiah chapter 33 verse 3. Nti mpita nange naakuyitaba n'enkwolesa ebikulu n'ebikkisiddwa by'otomanyi. Kakali bw'amala okulaga by'otomanyi n'akuleka mu bbanga. Bw'amala okukulaga ebikusumbuwa n'abakujjonkera n'abatakwagaliza abakulima empende ku mugongo n'akuleka mu bbanga. Kitegeeza nti omuntu nga bwe tugamba nti a problem once identified is half solved. So if at all he can identify the problem, just know that he is capable of dealing with it. Saba Mukama akuwa ekisa ekyo mu linnya lya Yesu. Tambula n'ebigambo ebyo bikunyweze bikwessuubi nti wallahi n'ebyo ebikusomooza ojja kubiyitamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mba nkwagaliza emirembe gya Katonda egyo gibeere naaweyo ne bulijjo mu linnya lya Yesu, and we all say amen. Thank you so much for watching. Story ngegenda mu maaso njagala okukusomooza. Olina omwana e Uganda oba olina omuntu we Uganda. Kozesa omukisa ogwa Comprehensive Educational Institute ekireka. Omwana oyo yakola P7. Ne mutuko okulowooza ndi kakati kubanga sente zaagaana, kakati alina kubeera mu bufumbo, tebitambula na bulungi, akoze business naye atawaanyizibwa nnyo kubanga talina kyamaanyi ye kennyini kyakkiriza nti kinaasobola okukikola n'akiggusa. Bw'alaba baana banne be yasoma nabo kakati abatunuulira ng'eyo gye bali gy'alina okuba n'asigala ng'ekikonfidde oba okwekkiririzaamu si kitundu ku ye. Temukkiriza mwana oyo okubeera ng'agenda kuzungira mu bwakukola mu maka g'abantu, obusente bwebwo, empisibwa yeeyo kubanga nabo bamulaba nga talina muwendo. Comprehensive Educational Institute, omwana bamutwala akole ka certificate ak'omwaka mu child care, aveeyo ng'asobola okulabirira abaana mu ngeri ey'omulembe, nga bw'atwalibwa okukola obwayaaya aba ali ku level ndala, asobola okulabirira abaana n'amanya abaana abalya biki, omwana ono lwaki akaabakaaba, omwana ono kati yeetaaga kwebaka, omwana ono kakati yeetaaga kukyusa pampa mu ngeri y'entendeke obulungi, nga naawe bw'aba mwana wo nga yanoonya omulimu ng'olaba nti alina omuwendo bamugamba emitwalo 15 ng'agamba mami nedda. Nze njawukanako ku bakozi abalala kubanga nina certificate mu child care. Omwana nga mumundekedde nsobola okukola ABCD. Njogera eri ggwe alina mutoowo, alina relative wo, alina level gye yakomako, wallahi ng'olaba tekigguka. Twagala okumwongerako omuwendo. Njogedde nga bw'agenda okukola mu maka g'abantu mu baana ng'alina bargaining power ku musaala. Olw'okuba nsobola okukola kino nga tojja kufuna mulala akikolera, kale si kiwa nti emitwalo 15 nsobola okugikolera. Omwana oyo ajja kuba akola mu bitongole ebirabirira abaana, ajja kusobola okukola mu masomero ng'ayamba kubasomesa. Njagala omwana oyo omugyemu ekyo. Ayinza okubanga kati olabanga akuze ali myaka 25 myaka 3 nenjala kutegeeza kisingirawo ddala n'okumuleka awo waali. Ebbaluwa ye ya P7 kagigatteko ka certificate mu child care ng'ayita mu bannafu aba Comprehensive Educational Institute. Ennamba ogiraba ku screen. Noonya ku Dr. Sarah Walusimbi nga bw'olaba ennamba eyo. Munoonyeko ku WhatsApp, mukubire ku direct calls, mubeere nga muwuliziganya. Toganya mwana oyo, tokkiriza mwana oyo kuviiramu awo.